bampadde sente okugenda mu America opanjija nafa ddi nafa ddi bakuwadde eddwaliro ate nga nina kapasiti musuula eddalu ekyokuliro nnomukyoko nga nesizaalawo akyaliwo ne balaba mulalu mu state house nga bamusibye enjegere ayabuze kapasiti n'akwata obukaddaaga nanga nti ngulidde abaana bo tebasoma obukaddaaga n'abukuwa abaana bagende kusomera yali mulenjereeva ya black essaawa ziringa 6 ogw'ekiro nga n'omusajja amufuga musoga. Tubalamusizzaako mwana gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira mutabani wa Yowaana Mirundi Ssaako ne Mmole n'amatovu Mirundi. Muzeeyi wasuze otya ssebo? Ndi bulungi naye mbakoledde reforms nyingi nze mbayambye nnyo. I've helped this country. And if I die now, naddala siyinza kufa. Waliwo eddwaliro mu America eryampadde offer ne tikiti naki. Whenever I fall sick, I go because they have found out that I'm a highly intelligent man. Naye gwe otya ebyebulaayi ebyo? Babagamba abasajja bakola research mu Washington abasinga bonna bagagga naye ninamu abangoberera kakaaga mu Washington abagoberera programu zo bali kakaaga ate nga akakaaga ako kakutegeeza nti bebali mu gavumenti naye Amerika ina ebintu ebyo. Amerika ina abantu 536 bebagirondera electoral college. America bweba ekyusiza gavumenti 6,000 jobs change overnight. Abavuga America bali kakaaga. Kati bino ebya demokrasi betuwulira tebiriiyo. Abantu balonda muzeeyi tuwulira ne bava wano ne bakuba obululu. Tukimanyi government system. Some states started voting in 1964, the blacks. In 1924, abakazi balonda mu America tebalondanga. Kati abasajja baline bagagwomanyiki. Agwomanyiki owawalaki. Kati mu Uganda, one man, one vote, ne kabaka ina akalu kamu. Tuyina electoral college. Bana abagagga bayiwa sente electoral college. Nti gwe olaba quality yaba MPs. Eri mu Ankole ne mu Northern Uganda si eri mu Busoga ne Buganda abaana babawa sente Buganda babawa sente ne batwala abayimbi kyobola some people promoting bayimbi against intellectuals. Omusajja omumba buulidde ne bagamba federal teriyo beti kamye nayimbira federal ali mu kifo ky'amaanyi abadde avuma Museveni yagendako mu gundi muki Namirembe gwayogeredde Museveni ebbanga n'amugamba ng'omukazi eyajja wa Yesu namuteekako ekinagiro kye nange nzize wano betigamye kubakozesa nakaana ngenda kuwa akatambi kano okakube tulabaani mukyamu bagamba nti am a problem of myself babateekeka sente bazimpe nembakuba mwatandika mutya olutalo mwangobera ki mu State House alugase bwetumujja wano netwala 5 billion kati mukanyuka kujirikira kubasuula embo nze mutani wa Mirundi note nakwata mukwano gwe namuteeka waggulu ddona namuteeka mu ministry mutemuli shemulesi. Let me tell you tukira empathy. How would you feel? I have the same qualifications after removing me nonteka 1.7 watali yadde 10 nakalema yabikola nakalema yali president bo bajinga abakazi bedda bali valunebo waki omusajja omuganda yajjanga ne malaya jabuze ku kkubo n'agamba mukazi we ng'akonkona ku luggi zize n'omugenyi omukazi obediently mufumbire n'amazzi. These were women who were vulnerable. Era abakazi abo bemulaba nze mbadde ne bakazi bange aba basatu bakazi bange basatu bembadde nabo bendi nabo tewali yali akubiddwa luyi. I don't humiliate them. Gw'omukambwe? Yes. Why? Omukazi naye kwana house galo olabe
oba yagala omukazi akutte era ffe Abaganda batugamba nti ekiwemula omukumi wawaka mawulu ekiwemula amannyo okusesema to vomit otegeere nti byobadde amannyo tegagaaya omira bumizi kituufu mukwana house girl omukazi takuddamu omukazi balina we bamunyigiriza ne bakoma tukiyita empathy you look at Mirundi who delivered committed services to Museveni ne mulwanira abantu bonna ne bakuba ne mange ne bamuba nangobanga omubbi w'enkoko imagine yes nti enkyanja kudda kuba nakimanya I studied these people after humiliating you come back abadde bakunyumba baniye banyale amaziba gakuniemu basasula mazi nagana I had studied their system mzee bo babeti kamya bakkiriza omukonyi ku bantu mukage ndania baba ati kana katumwibaza akazunze ntwe kajja ko programu zango zijja ko telemiteri how can you switch off UCC switch off programs belonging to senior advisor of the president on media imagine got to humiliate you ate wangamba wabeerako ababalagira kyekyo yo nga UCC ajoga abantu tawangulwangako omukoyo yali alowooza nti nange asobola okunjooga nange nyuka ku jerekiti kwe basuula embwa tubya n'advisor me tobikirize ng'ekifo kyonzigyemu mumuwadde miliyoni 7 mukitaddemu ssente kunkomyawo kujjako yagala nkutega bomu nkutte kuba akatambi kaabwe kakamba the man who is killing himself no I'm an arrogant man very calculative nabamanya mujja kudduka mutike kutunyala banyaffe tebagulanga mwe balenzi mwe ono omukazi oga abantu I was going to give him money he expose you listen to him when did you realize my importance nga mungoba muntaddeko subjected malicious media eyakabushenga bayise nyina bamukebera omutwe mango gwe bakuba amagulu gwayitaba mukebera omutwe how did you start the battle mwana wazanambye ninga abalala ali mzee bagamba gwe tokkiriza toyina reconciliation nze ndi kidoli kikyagana omukotini omuntu aboogo kyevuunika ndagano kino mwendagisa jjajjini awalala nesimunzi kuba akatambi kano okakubye nga babuleminga nze nzinze pulobulemu no you underestimated my resolve to fight you thought I was an ordinary man no timuyinza okunjooga bwe mutima you cannot humiliate me bakadagamu bajooga n'omujja ku bwa speaker n'omufuula minisita waayo ayinayo gundi ye pensoni ye y'amaanyi ayina kamuli naye nze mwasooka kunnemesa kufuna ssente ebintu bino babyonoona omuntu ne kyeyali badde ali tayalinga nakyo amumpeeki I look for the future that's why I've cropped up mugozi ekyokulindi mufumulwa mu nnyuma akatambi kano kakuba abantu bakategeera they are blaming me. He wants his property. No, I don't want to be humiliated. You started the battle wrongly. Mwata abantu. Nimbajamu organize. Where do you find rich people killing people to get money? Even a man you call a vampire. I mean, never killed the people for commercial purposes. Single saying, bali babatira wano. That's why I tell them until mu myaka gyonna 10 atujoze omukatu joze atunyaddemu afuta ebintu yawe alisasula mukozi alinsasula nga Yesu ogeddeeko nayo all your estates are destroyed bali ne muggulu siryogerako nayo bw'olaba kuwaddeyo obusente kati baali bakomyewo era batta abantu phase 2 ate kunomba byenyo kubanga abantu babategedde kituufu abantu babategedde ani yatta abantu mu malwaliro you are like HIV abatta abantu mu malwaliro they are like HIV era omugundi yo baje ku katambi bajogera there is a lot of material tubabye tubamazeewo tubabye tubajjemu obujozi kubanga lezi miteriyo tibaleke HIV invaded an area
which is not available. Unokola ki? Kituufu. Kakati na bano like HIV have invaded hospitals. Ani atagenda kulwala? Of course buli omu. Everyone is a candidate of a hospital anytime. Don't compromise me. Professor told you, they are saying, but when you said the professor, yes, bagambye mbunze njagala kukwata account ya Uncle Sam Mbeko said. Ayogera buli kimu. Yes. This is how I can embarrass you. Kubanga mwatandika nga mulowooza mutya. They started thinking that naye maama wange gwe bakubya amagulu omulimuzi w'omuko natwala 5 billion nazitwala. This man must go to New Zealand. Swera amazzi. Kano kalina olutwalo kalinga olugosi lw'embizi. This man mbunze kakwata pamwe ninakuyankate nalinja kutaka lenzigwe nija benyo nakane kwata bamutwe nekagende wakalize nekabaye 10 billion mbako mwakane where is mwakane zina kalisa nako mukube mutte mukube mwaso mutwe kalisa yabisa badi ya sente zangu ngabambita wa mwangu I calculated in 10 years mukoza jakujja you pay me mpulira abasajja balanga Jesus bamulabako naye nze muhozi mulabyeko muhozi mulabyeko osobola okutuuka buli gimu naye gimu ye tennatuuka tuwulira muzeeyi ayine ku baloti ajja buli wakyasobola okuba muhozi wano ate how kitaawe kenyini omwana ayingidde emyaka 5 yanaafugadde Moses a matter of his father and God anti buli ajjayo omutwe nkuba mukube buli ajjayo omutwe nkuba mukube buli ajjayo omutwe nkuba mukube nani buli gwabagira ng'erokedde yamukuba ne mujjawo ate banankola ki banzite balabe mpulira mukyokole bakayambadde omuka ayambadde galubindi ng'agudde eddalu alyoka ategeera ekiri mu nnyumba omwo ejjoogo liryonna limugwe mu mutwe ku luno omwani awabi I don't want your money. Bamanyira tamanyirika. What I want is a peace to do my things. If I get freedom in 4 months, I can ngasukutte ku sente yaabwe ne obavaako anti mbavudde mu nafulumiza statement nti njogera bannumbe nyongere bemba malewo. The succession have solved Uganda succession battle. Na kubamba bazine mujjawo. Ani avuga babesigire mujjawo. Nono mu bye mujjewo. Ono jogo olowooza ajja kujoga abantu nga talina political power. Mu bye political power ningi mujjako. Ejogo liri mugwe mutwe. Oba mpaseeto oba tampa. Nze n'emikisa gya seeri. Naye siryogerako naye ku nsi kuba njoze nnyo. Bunja kufa. Gwe sikutta. Gwasikusoledde olunigaalubindizo omulenzi yanjo ku bantu ali tumanyiganye kankubuule Isirairi waliyo omusajja amaze emyaka 12 ku nsi emyaka 12 nga Yesu omulenzi ganono omulenzi yasekerera Yesu ku musaalaba baali tebaagalana ku kyalo nono namulabako nga talina kaalina n'alowooza nti ajja kunnyamonyolimu ekidoli ne kigaana. Yes, Museveni yabagambye gandi talk to him mwamunyiza tebayinza kujja kati nze basonyiye naye nviire ku ddala yamusuula eddalu ejjo kuli mufomoke munyuma omwo oba yagenda mwagowa bayimiriza ebintu bye ekituufu enkyasezaalawo bawandiikayo ne beegayirira yamuwadde ebbaluwa n'agenda naye nze gwaniyeddeko emyaka 10 ye Museveni yankoledde ki ye yakalaba ku bwavu kati omusango gwani gwoli atakoledde oba gwono akukubye ebbanga lyonna yo Museveni alowooza nti ffe banyaffe bazaala bidoli omukaabiniemu mange yazaala atya ekidoli nga yanzaala omuko talinazaalibwa ekidoli kyava wakiri balimugulidde eddole naye si kidoli kunnyamu omukulu wabwe ogwo okunnyamu okunnyamu okunkuba famire yange n'agyonoona biro byonna ne bifuuka bwe biti byonna ne byonooneka byonna byonoonesa ngalowooza ndi mwangu bajja he must go to his home and rot he must be he must let him use people like Saleh abantu bagamba nti mirundi tayogera na muntu Saleh can handle me Uncle Sam can handle me Professor can handle me no yoyo omulenzi tojja kunnyamu ti lunaku lumu ndyogerako dayi no nemuhooza nti ne muzeeyi gwe wawandiika akatabo buladi
gwe wawandiika bloody. How do you expect them to be at peace with anyone? Nga wa predicting anti the succession will be very bloody. How did you predict it? From family z'Abaganda. Ono tayinza kukwata power. Tujja gikwata. From family z'Abaganda tuli bwezo. Kasoyenda ku Mwenyoko. Mwenyoko. Abaganda baga kyotalya. Otero kigabe. Mwenyoko mugabe. Kuba Mwenyoko bakuwankoko. Mwenyoko kyetegeeza. Nti omukaako fudde enkoko bw'olinyira nkoko ye yalinyira omukazi bamanyi kasiimo abaakuvuma era fe Abaganda tukugamba nti atakumanyi busajja yawasa Mwenyoko ate Mwenyoko bw'omwebakako tebikola naye baamukugaana tekikkirizibwa kitegeeza atakumanyi busajja fimbo jajja naye okuwasa Mwenyoko ye fimbo gy'oyina oyinza n'okuba nga omusinza endasi yawe akukyumiriye nti nze nakalaba abasajja abo ne Profesa w'Emakerere yajewa nga nti olowooza China baatule bagikubye akawala kamwisibako yali Profesa w'Emakerere nga mulangira w'ebukonzo Profesa azalibwa n'ono omukazi Ntabaazi nze nno nyambye abantu bangi ekituufu Ntabaazi abantu batera nnyo okuddukira gy'oli Ntabaazi yajja nga aba aigigi baagala miliyoni yaga bagambe nti alina qualification sinyuneebu naye Ntabaazi ampita mwennyinaze aleeta ekimu ekyekumi mwennyina yajja najja nanga ndi muganda nkubuulire akawala kaagamba mbu yakayita mulooji akawa emakisi naye kagamba lwaki tekakkiriza ne bamukwata naye takomangawo buli gwenjogerako yenna takomawo kasomala omulwanirya anti bali bamuyingiza muki ono mulungi yali alowooza mbu nja kwakuwala nfe kakati bampadde sente okugenda mu America okufanisuja naafa ddi bakuwadde eddwaliro ate nga nina kapasite musuula eddalu ekyokulino nendimutyako nga nesezaalawe akyaliwo ne balabako mulalu mu State House nga bamusibye enjege I have the capacity n'akwata obukaddaaga nanga nti mpulidde abaana bo tebasoma obukaddaaga n'abukuwa abaana bagende kusomera yali mu Range Rover ya black essaawa ziringa 6 ogw'ekiro nga n'omusajja amufuga musoga era yali aŋŋambye tukole business ne driver we muyambe naye afune ku sente I don't know where he is musoga maani lwaki ye tamuwa akasente naye yetandikirawo Saleh yali ayagala n'ennaku ezitwatuula ffenna Saleh singa Museveni yansindika wa Saleh tukole ffenna bano abaana tebaali kusanzeyo kujooga sanze kano kasajja katabali kakaji nono omukaani yakuba no njagala kubuuza muzeeyi gundi yafulumiza sente za Guno Saleh bw'amala okumpa miliyoni yaga nga nkomawo nazo wano ate nawulira emisinde egivuga ebweru nenfuluma ate nazo nasula mu ttooyi nensitwala mu bbanga n'ennaku ezo era Saleh bwe yawulira nga abaana bange bali bubi era yampita n'afunayo ekyamanyi Museveni kyatampanga nawulira Museveni emyaka 10 ate kati oli muganda wooli omanyi kyoli abamutumye ayinza okuba oli abamutumye Saleh era bwe yawulira nga ndi bubi era yaweerezayo akatonotono yampita ntwogera nampayo akatonotono naye munnange famire egyogeddwamulirezono gwabwogo emyaka 10 bino byonna byayononyi bya sente ne bompa miliyoni 5 kati bino ebyange si bya biliyoni muhoozi kumpa mulimu era muhoozi anzijeeyo nnyo bagambye abo abasajja akatambi bona okabulira bagambye kabbe ke kasembayo babemba malewo bagambye bw'oba bakambadde ebyamuhoozi aba yatadde sente ku akawunti kavuuma okamala nga bana bakwata miliyoni za $8 bagula ebyuma ebinketta munaaketta emandwa ekettebwa ebyuma ate bwe bagamba okozesa ddugu anti nze okumanya nze ndi musajja mugezi
kati n'ogende wa mukulu wange bwali Saleh yali andabyeko emyezi ng'eyo olowooza nina obuzibu naye nategeera bajja muyitamu bwambita sigaana maama wange tandabangako yankubidde nesimu eggulu naga nti omubuzeeko luli wagamba omuloota nze bwemba nalwana olutalo nsooka kuva ku famire yange buuza hamu yandabyeko emyezi ng'era yali andabyeko n'ogisa ebbali muganda wange sekawa yali andabyeko nze bwemba ngenda okulwana olutalo famire yange yonna ngikolaki ogisa ebbali ngisa ebbali kuba gye bajja okuyita bakola eki baagala mwagala nnyo nyange ebintu bingi naye ate nange bwe nwana olutalo nga nnwaniramu ye bayinza omwavuwaza bano basajja tebalina kye batasobola kukola nga bategedde yesu okoleke muzeeyi mutabani wo baasetolinga I hear outside court ebintu n'abiwangula hamu omusango gwa bbanga outside court nebigwera eyo anti baali bamwagala ekisaawe kimuleme yes nenvaayo naye bambi naye ye mugagga ekyasigadde bwe yasoma soka ntanjagala no naye bamugamba nti omusajja oyo afe ng'onomulenzi aga nti nja kufa mumumme eddagala eddwaliro ly'Omuamerika lyagambye oyina brain mu Africa etabangawo tukuwadde tikiti y'ennyonyo gye era for the first time I'm going to go abroad tebakujjamu organism nabagambye giro gyetegereze abo sibeesiga anti wulira ngenda kutambula sigenda genda nansawo engoyi bagenda kuzingulira anti bwe ngenda n'ensawo bagiteekamu eddo bateekamu gundi enjaga emirundi adde atambuza enjaga saakugambako lunaku lumu twali tugenda e London batuteera enjaga mu kamera koze ebyange bino byoleeba kino ekyombeko kyoleeba ebiri mu kaffe ekyombeko kyoleeba naye njagala obikubeese kino ekyombeko situnuza kamera mu ddongo kino ekyombeko kyoleeba mulimu nuclear ndakubule kubwe bomugaga nemwafuwaza situnuza kamera mu ddongoze eddogo tiriyo olabe emisota egitambula olabe engo olabe empologoma omwana ono ategeera ekyeyeetika nti fenna tuli bitoli ekitoli ekyange kyefunika tasobola kinyamu kakati nti ngenda mu Amerika naye nabagambye esaati yange ngenda kwambala eki ejja kusula omu empale yange ogisuza mu bibbo ngenda gisuzaamu engoye bajja zinguzira bweru lwaki bano basobola mu nsawo okunteeramu ki enjaga batuteera enjaga mu kamera batukwatireyo era London Katonda agenda okunyamba ke yakuba essimu ebyewaffe anti nesitambula nga sibisibudde ogenda n'ofukabira olugendo omala tukuba mu gwenti olugendo omala kwesamu eso n'ofuweeyo emitwe 10 kankubole babuuza omuserikale wange ne driver wange nti omusajja oyo amalogo ge gakola omanyi bwe tuba tugenda okutambula okuva ewaka nze tompita ntikomawo omukazi wange nampira nitaata gundi nkuyita okomewo ewaka yita omukuba essasi otambula butambuzi nkugambye mba mmaze okubalamu muno nti olugendo lukoze olugenzo lukutadde gwe babuuze buuza driver n'omuserikale bamubuuze nti omusajja oyo ayina amalo nti abala nti waliyo ssente olwaleero batewali kibabuuze mpulira kibabuuze kali kambuuze muzeeyi olugendo lwogenda mu Amerika osooka kuba amavi mu bibbo n'oteekamu essaati gy'onayambala ate onaafiira wano ogenda eri buli bujjanjabi omusajja obwongo bw'alina anti nkugambye buli kyolwala kati mu Amerika Washington abawuliriza pologulamu zange bali 6,000 be batambuza Amerika bagenda omusajja gyali ono omusajja gyali ono ate ngende baago wange malewo bwe bataneetegereza baagowa neyingiza kulisi bajja kukwatira ku kisaawe ate Museveni alwanirira agowe ekomewo gwogikube eba ya muntu omu agowa eba ya muntu omu Museveni akolera ggwanga oba agowa eba ya muntu omu noti amawulire noyitako embezi eyo amawulire eba abasiraamu tubatudduse bamaseeka tuddukirawo agowa eba ya muntu omu njagala kubuuza muzeeyi twawulidde abayimbi babakwatidde ssente ne babawa babawe
abayimbi babawadde akasente naye bakola ki ana kitwebuuza bagwanidde kyenkana ki anti kankubulire social media ekulaga ndagayo omuyimbi ansinga social media ansinzira amaanyi Kenzo alina ne zawaadi anti kyenkubuuza nyingi nnyo wano nawa politics abeeramu abantu abo politics tulina betuyita ba grassroot politicians like me Museveni would be caring about me the way Muhozi respects me yanzija kujirikiti Museveni kweyankanyuka wadde tampa sente Muhozi alina money I work as a volunteer olunaku Muhozi lweyanonda Jesus ne Lazarus Museveni anteeka kujirikiti kubasula embwa bwezibula Muhozi ani abazirina Muhozi omwana w'omukulu naye musajja akoze akasente bera ababbi amasasi atubera abasokolenda amasasi abasokolenda I want to tell you all Ugandans should rise up against abasokolenda why HIV yakwata mu kisaawe mwe tusambira omuntu ateeka bomu mu kisaawe mwe tusambira Katonda yaddira mu kisaawe mwe tusambira n'ateeka muki si Katonda n'ateekamu akawuka omusajja yakola HIV yali impotent ye tamanyi binyuma kanabano tulina bbalwa anyisa bwebano balinga empologoma ekwata ku mazzi ku luzzi kwebeera wali amazzi because ebisolo birya muddo digestion ekolebwawa bijja kwetaaga okunywa amazzi omuntu yenna asokola abantu mu ddwaliro alinga HIV ani atalwale atusokole this is my challenge to you they cannot support takkiriza gwenda bawulyanga akatambika be bategeere ndize simanyi tebalina sente nesobola kunyamu yali anyamu museetawo ekibikiriza kane yagende nze am not a poor man 10 years mubbe ne mujjawo ne mubbejo ne mubbejo kubamba amanyi ndi omusajja yenna ku Christmas yagenda nga neegayirira mukazi we akomewo afumbe olaba kunoonya nga baagala okunyamu baba alina kyebaagala balina kyebagoba obulinzi obwo bweba bulina kyebwagala okukola bweba bulina ate nze munnange nina Muhozi kati nabaga ndi Muhozi tamanyi tandabangawo naye muluto nkayisizaawo kati omukolero otya nga tumulaba instructions ozijjawa ku byolina omukolero Yesu wali omulabyeko Katonda wali omulabyeko nedda you shape your future we think about our future ananidde ku bantu n'abanyalako naniyo bwafuuka president utawo nedda oniyaniyo omulalo bwe bamusiba essanja tajja tunia katumalewo katumubbe nze nkubona alime kweddamukunyamu kunyalamu tembikkiriza sibikkiriza that's why I support Muhozi we must support Muhozi for our future why Muhozi is against extraction organic harvesting is it a garden is it a crop no tefinda kukkiriza omuntu yenna alowoleza mu kusokola nda lwaki Kenya tebiriyo lwaki Rwanda tebiriyo lwaki ono yolemeddwe wano nakano kanna kazunzolo kajja akubuuza muzeeyi ebyabayimbi tebigasa okubawa ssente gavumenti mutidde nnyo abayimbi buli sekita enasooka kwesimba kuba pulezidenti ebeeko keefuna nkatyakoki people come for music ankubuli the problem of music is bwebakubeta muno omuddo wuyameze bwalisere amaze okwanya wuyameze bwalisere amakonya Muhozi sere bwalisere amaze okwanya Muhozi sere bwalisere amaze Muhozi sere bwalisere hagati akyenkubuuza munamuddawa oyo akumba munamuddawa kati kyenkubuuza bw'ogenda ogende mu ndongo ng'embwa gye bayita line skin ezeyimba endongo oluzikiriza amasanyalaze gava baddamu okuzina simanyi
tuni ebeera kuki tuni ebeera ku mizinga nange njogera n'alayini sikini mu nsi njogera ne kamiliyoni kamiliyoni muyimbi w'amaanyi kuki awangadde kyenkubuulira yeeyita legendi yakazaala abaana bameka n'abaana 84 kuba buli mukazi alina bameka ye tayagala kuzaala talenti ye kuyimba akasajja kabodaboda kaŋŋamba mukyala fe ababodaboda bwetugaa nti tujja kumma katukumma fe tusomba nimuga wakabazaala abaana bameka oba ndi musajja ngaiseekwagala nina abaana 84 yerikodi wakafungula embugo z'abakazi mbeka oba ni paswesi tubuulire naye kati buzeeyo ebyokuzaala byanjawulo kuyimba bakamyoni bayimbye ennyimba badirisha dorotiya tozimanyi mugaye nti kamiliyoni agenda kubalaala ewatali kuyimba alaba y'abaana kano katulete ne babba abantu babba ne bakati singa omusujja okubakakuba amayinja abantu bano tebanyiga kaabakubanga ate bali nyina waako kamiliyoni ne nyina waako ne bagenda ku ntipi enkyomukazi naye omukazi oyo oluzaalo ayina gye yalujja omukazi oyo ayina gye yajja oluzaalo n'azala obuvuuka obufere omutego gwateguka amuteringi mpulira sente buzikola naye tebuyina future mu ggwanga muno ne kakubya abantu kagenda ne kabuuka mu kizimbe waggulu bakalaba swimming pool kagwa ku ttaka naye kamiliyoni yakola kamiliyoni yakola ate waliwo ekirala taamala emirundi emeka kyennyimba kigala akamwa kyaddamu okuyimba kigala akamwa kafuuka ennyuma taamala emirundi babigula bibeereegemu oba kamiliyoni bako oluyimba lumu mugala muganda wa kamiliyoni gwe bayita palaso ye yaluyimba kenya muwadde sente aluddangamu nemugala ennyuma ate ekyo ekyana era si kyana kya musajja palaso nga nakikubye nkijjawo kikuba nekijirawo olina ebyamba bya nali wano nga kizembu kironja bwa pulezidenti busoboyi bwa kibiira kyabamwe nga nkiwema bwenti nakitwala emisinde wanvuma gwe okomawo gwe wanvuma nalinkuta ecupa yabeyanji kikube ku mutwe nga kiri hambo nemirundi mweza waguze nze katonda yampapalaso musajja mukaka munyo sente nampa popularity mazima yo popularity n'akasente yabikuwa is only me I'm a handsome man I have the money. I see. Or I can get the money. I'm highly intelligent and I'm loved by people. But you are arrogant. And I'm a very arrogant man. But arrogance is not a good thing. Niba omutali wange omumpala. Muhimu abana bezesiga. Junior nabadde naye jo. Bamukubidde amasimu ne bamugamba kitaawo wa besasi. Bali wewe. Yakubidde simu nanjekera. Junior yafiirwa nnyo. There is a woman. But he's a good man anyway. Kankubuli Junior. Si musajja mubi. Terange dadi umvumire. He's a good man. Ayiya bulamu bwe. Naye omanyi nti Junior yafiirwa nnyo. Waliwo omukazi seneta w'omu America. Yankubira essimu. N'aŋŋamba send that son of mine to America. They're going to kill him. An American senator. Ningamba omwana oyo n'agaana. Neebayo omukazi omulala mu America. Alina oluganda bali baawava munno. Mr. Mirundi, send that son of mine. Abamukubye amannyo yalemera wano. Junior naye alese emikisa mingi nnyo. Emikisa mingi. Kuba ayagala kubeera luddawa. Kampala. Naye oyo omwana lwe bamukuba amannyo baseneta bankubiranga essimu mu America. I'm telling you. Ffe tulina omukisa mu family yaffe we are highly intelligent. Tulina emikisa. Ani yali akubye omukono? Omukazi ani ku bantu n'abanyalako n'atunyako n'ani ku buli muntu. Tewali muntu mu State House gwe yamyaka ataliizi. Mazima. Ndaba President Museveni. Grieving me. Akutaddemu. Are you mad?
Museveni yamba ng'akukunya ng'ankunya nga byonna byabusiru nga baagala nze nveewo basokole enda z'abantu naye Museveni kituukako nga ICC teyawaayo sente mu ICC nga babatwala babali bubi. Yes. Kakati nze kangubuulire I've decided njagala kweyagala kati mukubye mujjeewo. I have shaped the succession process in this country. Yagenze kwegayirira byagowa nekuba ne mujjo agowa nze agowa ffe tuli wano ffe tunyiga bamwese okusinga mwe mulina switch ffe tumunyiga wano olw'obujozi bwe ogenda mu agowa yogere naffe ffe tuweereza information mu agowa kumukkakanyako ejjoguli mu fomuke mu nyoma wagala kusula bbeeyi y'amataagi ali kati Uganda kyebadde etundayo mata muzigo ebiraba byonna mu exhibition etulinayo bwekyo batamanyi kiri kimu era kyegenda okumaliriza n'ebintu ebirala bibiri nti kyebaakola Bobi Wine ne bamulemesa okukola music garage noono kyebamukoze faction ziri ezi biri they know tegenda kozesa sente zezo obugagga bwe kuba ye tasobola kwesimbawo. The only thing he can do is sponsor somebody. Okitegedde y'okwesimbawo tasobola ensi yamutamu ensi yamutamu abantu baaniyeddekadaka baani omuntu alinayo ba disciples alina ba disciples akyabayina olabayo ekifaananyi kyakikuttebo mukozi yamukuba n'amumalawo awo mukozi yaniawo mukozi yaliwo kati awo yayonoonawo nti naffe omanyi bano kye batamanyi Abamerika abakibonna embassies consult me they don't know beebuuza omusajja ali mu Africa afaanana bw'atyo atajogebwa ataniibwako aganya okukkiriza ebifo ebya gavumenti yayo ekyokubiri intelligence sagisomera wano tosobola kumpangula internationally tosobola kumpangula yalowoleza mukunya kakati ebyo byonna ebyakowa Abamerika balina ebintu ebi owekyo Museveni masandasa sirishire regime change tebanayagala Museveni afeewo bwe baamwagala avaako Amerika bye basalawo wano twesalirawo ddi bulijjo tulonda baliwa muyani yamuggyako simanyi mwe yagenda mu Amerika Bush n'agana omusisinkano namugaa nti honorable condition oyogera lwogenda owuko nga musiru baganye bosi wo omusisinkano gwogendayo bamutta era bwe baali baddeyo naye munyonyi bamuyita your excellence omusajja bamuyita ngaani omusajja nga katemu kalinga kano akali wano akava mu nsoko akamasule kamagenda okubeera mu bintu ebyo kabiveemu olw'empaka Nicholas Biwuti gundi owe Nigeria Obasanjo Bush yamugaa nti tofuna kisanja kyakumeka kyakusatu yes n'amuteeka n'amugaa nti ono condition waayo teira gundi n'abagamba Gaddafi now that you have sent banegosenga tiira nga gundi teira ajja kubeera mu Nigeria out his life nga bwolaba nti Mengistu ali halali waliwo ayagala omukwatako evisita bakufuula visita wa regime obote Kawunda yamufuula visita wa regime tewali akozaayo kakati teira bali bamufudde visita wa regime the visa of the state bamwadde buli kimu kyonna Obasanjo yali yagala ttaamu ey'okusatu Bush n'amugamba nti sijja gye salenda teira namuwaayo Gaddafi n'abawoninga if you surrender teira all African leaders will end up in the Hague ate tina different yali alwana ne Vice Atiku Abubakar Obasanjo yawandiika ebitabo ebyo Obasanjo the soldier Obasanjo the observer Obasanjo
the chooser bakuba mukubi bamuwandikako akatabo bannange bwakasu bakwata mukazi we namuwandikako akatabo the basanja yino nekamwonoona yenna in Nigeria basanja simuntu kubula I praise my wives three wives tebatuliddeemu lukwe tebandiddeemu lukwe tebalaze bwavu buli mu family yaffe njagala some of my children balabirirwa bakazi benna bazaalamu mbayita bambasada abali mu mawanga amalala nina abaana benazaala mu maka amalala abo bambasada bange abakazi basirisi bajja kuvayo ku lundi olw'ebbiri yakuba otambula olina omusirikale wo omusajja ava eri akutwalira ebikonde 10 ate abakazi baboogera abakazi teboogera nti omwana wa mirundi basirise abo bambasada bange mu mawanga amalala basajja bannange be babaweerera nina bambasada abaganda muli bazibu mu mawanga amalala mwebale balabirira abaana bange abo basomye mu mbeera y'obwavu gyembaddemu nina abaana mu maka g'abantu abalala